Ochalaba okwanjula n'embaga. Kulikayo mukwano mulango webale kubeera ng'okyali mukulaba Delta TV tukole programu eno eyitibwa okwanjula n'embaga ebeerawo buli Monday sawa zibeera buli Sunday sawa zibeera 11 mpaka emu ate repeat yaffe ebeerawo olwe Monday sawa 3 ez'okumakya. Nyongera okugamba ndi ku Royal Lakeview Gardens waneeno ku Nabunya Road Rubaga wobojja oteke reception yo ey'embaga okolerewo birthday party okolerewo surprise byonna surprise party oba oyagala baby shower byonna osobikolera wano kubanga emmere yabwe tebagiseera ate nnungi kifo kikakamu kina ne parking. Kale no munaye nkugamba nti banafe aba Charities by the World bebankozeko akaviri ne makeup era nga tusomesa abaana ebyenviiri tutandikira ku mitwalo 10 Njovu Estates gyerinnyo ettaka ku kibanja mpola Interior Center Enateete osobola okubeera mukwano ng'ofuna buli kimu ekyekirooto kyo eky'omu nnyumba. Mu kaseera kano tugenda kubeera nga tugenda ffenna e Kakiri mu maka g'omwami jjajja yakoleramu ddala n'abaana be bonna abasinga bali Bulaaya balina balina sente ye mwami Daisy Kawuki era bw'otuukaawo Kakiri n'obuze wa muzeeyi Daisy Kawuki maama bagamba oli alina abaana abalungi abaana abawanvu abaana abakolamu abaana abagagga abaana ababeera ebweru kakati no omu kubo ate nga ye last born baby waabwe ye baby Nalukwago Elizabeth yeyamuleetedde omwami namugamba dadi nze akiggala ate si kiggadde bubi nkuleetedde omusajja namuleetera omusajja omulungi nga musanyufu era ng'omwami bamuyita mwami Sekiranda Dennis yasitudde abantu be ne bamuwerekerako n'abalaga omulungi we omulungi yakolebwako Charities by the World twayambazza ababuuza bingi nnyo bye twakoze ku mukolo ogwo era tubeebaze okubeera nga batusapootinze kyennayagadde ku mukyalo ono okimanyi nti nno abadde embeerera yeekuumye ebbanga abadde emberera bambi yalinga akolerako ebweru mu Buwarabu eyo nga Kadaama n'akomawo nga yeekuumye emberera naye Mukama n'addamu essaala ye n'abeera nti asobodde okubeera ng'afuna obutufumbo obutukuvu nga tayise mu lunyiriri lw'abasajja era mwami Sekiranda wafunye omukazi kikazi kirungi nnyo kankutuuseko omukolo guno tova ku Delta TV tukole nkwagala nnyo abantu b'e Kakiri mwenna mbatumidde Mubyepeyo nsingira American dollar Chovola bankutunulira nenemola Tobatyanga bajjanga bakanga kuliko kukido Nkulaba munda nenekanga ondi kulikuro Nonyana kifa wendi kuteka nkusibeko oluko Ono ye labu kamishona Yamvunamya Gano ya konkona Awogana Galali ngenda kufungana Oya munemya Mubanga njagala Shitemu baby yonyo Bonna batulire Bakimanye nti nowendi Titonaba Ochampo mukwano betuge Chensaba Tongeremu ebbugu mubabike Hey Seno Nga waliwo bakutigatiga baby give me some more Love yoze sijikuta Alikukwata kafute Nitunga bakwepikire mbene Karube rumba bamubwavu Ndikubane tuyambale kete Kubanga nkwagala I know you love me too Kukubire kumadendo bankube mbutu Sabula anything Chitufu nkumatira this love is true Kale musibe Oba chifono kubo wange Temukaba musirike Nandi mubazi seba kubaganye Muba ngonjagala Shitemu Mukwano bali kwera ngo mukulaba Delta TV tukole tukwagala nnyo tuli wano e Kakiri era nga wetwogerera omugolo omwami atuse ye mwami Dennis ebiseera ebisinga abagola abami batera okwambala nga bafanagene ne ba bestman yanyumye naye ate omugolo omwami ate yanyumye nnyo esuti ya bay sanyiso kulaba sebo kale nyaba sibetano sebo ndi nyaba sibetano nyaba sebo bale kujja kale nyaba bale kuwata budde bale twaniriza
Olira otya leero mukwano? Ndi musanyufu nnyo olunaku nadutuukako olwaleero. Lukulu nnyo mu bulamu bwange. Amiina. Ndi musanyufu nnyo nnyo. Biki byozudde mukyalawo ebikuleetedde ogamba kamuwase omwana ono? Mukyala wange ekisooka atya Katonda. Ekirala mukazi muvumu nnyo alemera ku nsonga bw'agamba nti kino nja kikola ddala ddala akikola. Ekirala alina omukwano ate n'ekirala mukyala mulungi. Nze yansingira obulungi mu balala bonna bonna. Kituufu. Yannyabo. Kikumi omwagala meka? Wanje? Kikumi omwagala meka? Mu 10 nja kusussaamu ndowooze obanga 10 mu 10. Yannyabo. Kayimba kikoyagala omuweereza? Akayimba. Waliwo akayimba nja muweereza akayimba ka gospel. Akasiliva Kyagulanyi. Akagamba nti amaanyi gakola. Amaanyi gakola akasiliva Kyagulanyi. Tujja kanoonya mukwano. Kamuweereza nnyo. Nsaba weebaze ku bantu ssebo. Okusookera ddala tulina akakiiko ke tubadde tukola nako ku mbaga eno nga kakulemberwa brother wange bamuyita Roko. Mwebaza nnyo kakoze kyamaanyi nnyo. Best man. Ndi bulungi nnyo. Nze ka green. Kye kategeeza nti ebitala bibata. Bitala bitutala. Kaseera mweyagale. Ye green ono. Nyakiri wa mutumba. Simu yo. Muyita baby. Yeah, mugambe baby. Mugambe kikuli ku mutima. Mugambe baby. Nze musuubiza kimu okumwagala n'okubanga ndi w'amazima eriye saagala kweka kintu. Kweka kintu kyonna kyonna eriye. Nja kuba w'amazima eriye n'okumwagala omukana tegujja kendeera nga bwe gutandise netusaba gukomekeze nga guli bwe gutyo. Tuyanza nnyo ssebo. Kale nnyo. Kale mweyagale mukombe mu abasinze okunyuma. Tubalese mugende bambi. Kale mukwano tova ku Delta TV tukole tukyagenda maaso ne programu y'okwanjira n'embaga. Kwagala nnyo. Tandikwa taata. Okay. Yesebo. Ye. Ekisa kya Mukama kibeere mu nnyumba. Eddoboozi nduyita bene engalo bannange. Mulinzi omuwulya kyako omusajja munene nnyo avaamu eddoboozi eryo. Mukulu nga yeffe. Nga yemmwe. Bamulindwa. Muzze mu ngabi. Ab'ebika ebibiri. Ate nga tuli bangabi. Engalo z'owulira obuuyi buno. Bawayise nabo kyaka tebakiwulidde. Za kusiima nti Mukama atutuusizza mirembe. Taata bwe tutuuse Namugongo tusanzeeyo ono akaabya abantu omuto. Ataani ono? Kizito. Kizito omuto? Mukulu Kizito n'agamba nti nina okugenda nammwe kiraga nti gye mulaga maka ga mpisa agalimu eddiini. Nkulukiriza nkutegeeza Kizito bw'atukoneddemu nti ajja naffe omugaga Kizito n'atuwa tuwiiru. Wanje? Wenjogerera endi kumpi tuwiiru. Nayo njagala njirabeko. Naye nga basimono bombalaba. Okulukiriza nkutegeezie mpulidde yabatandisa okuba obwanga batya tuwiiru yerwadde abaddayo tuwiirwa. Mwana wa Muteesa mutebe wokubiri mwali nesimukuleri ebintu biri oligino bintu biri oligino taata takiriza nkutegeeze nti wabeera nanyiga ettooka abeerawo nabagagiriko Mama Kisaakaati obadde lutaka kirave kugiravi
twebazizza Mukama era Katonda ne ku lw'ekiseera kino twongera okwegayirira osse omukisa ku nsonga zonna ezigenda ogenda maaso mu lujja luno era Mukama obeera omulungamyi omukulu otuwe ebyo mu linnya ya Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Sanso balaba sebo kale nnyo musawo. Sanso balaba nyabo kale nnyo nyabo mukulika amakulu tuzze tubavuga bo nga basowodde busowozi tunaabalaba mwana wange omusawo abantu abo mwabagemye bulungi nga waŋŋambye mwasanzeemu omuntu yenna nga yeetaagako obujjanjabi obw'enjawulo lumpe tulina gwe tusanzeemu naye nga alina obulwadde bwe bayita Denfox. Ani Denfox? Kyokka bannange obulwadde buli mu Uganda. Agambye bulwadde ki? Denfox. Kati olwo yeetaaga treatment. Yeetaaga treatment. Yes. Abuliro njogera bannange treatment ki? Les therapy. Bani? Les therapy. Taata nze nga bano bali abusawo kambongera obusawo bannange abeegalo wange nze kambawo obusawo bongereeko tenga mulese pawa bannange ate ono namulabidde ddala tubaleze nga mutuuse erukalidde tusanyusa obbala abasebo tutuneeno enaffe nnyo nnyabo tusanyusa obbala abanyabo banakuddamu omukazi eradde basebo eradde nnyummuula eradde banyabo mukulika amakubo tegakkiriza nebaze muwalawo ono mujjukidde naye ye kuva dda nadda akaviiri aba nakasiike oyo nali mwesifo aliwa oyo ali muvaaka ono waliwo noono ayagala ayayana sanso okuba abasebo kale naffe muko sanso okuba abanyabo olaba abakazi abo bazzaamu maanyi balaba future eradde basebo eradde nnyo ssebo eradde banyabo mukulika amakubo okyaliko oyo ataddako abaana bano beebale kuuma nnono abanange engalo ez'abaana okuuma ennono twale enkima ebintu bya Buganda tubikuumira ddala nono era oyo aliko ebyekika oyo addako owokusatu Sonso balaba sebo naffe nnyabo
Tusanyusa obalaba nnyabo. Kale nnyabo. Eradde bassebo. Eradde nnyabo. Eradde bannyabo. Eradde nnyo. Mukulike amakubo. Tuzze tutudde nga motoka ze zitambula. Amiina. Mukulukkiriza. Nze naggayi nange nzize mmazeeko. Londa ebifaanana bano tumalaga. Naye nga jjo byebiri. Baana bataatu. Baana bange amaaso mugakuume. Maaso mugakuumire mu ngalo. Just ekyo kikapu. Muyinza okugasuula mu kkubo ne bagalinnyako. Katono nga nfaanana. Tusanyiza okubalaba bassebo. Kale nnyo muko. Ye. Tusanyiza okubalaba bannyabo. Baabano. Ye. Eradde bassebo. Eradde nnyo ssebo. Eradde bannyabo. Eradde ssebo. Ekereze bannyinaze. Batuuke abalenzi gye bali. Bababuuzeeko. Kale. Bannyinaze. Topapa, toweeyuna. Kati nno mwannyinaze ono wajero bw'awulidde nti oli bebeku nagakadde yuno yayinawo. Kati yazze ne bbaawe ne mukyala batandise kugeza n'enkulaba byamukolo. Kati oyo no owabbulugo owabbulu bamuleseewo. Kati abaana abalenzi mu abali obuuyo obwo njagala obategeeza. Eyes of a beautiful lady. Yes. Always focus on money's wallet. Mukwateeko mu nsawo. Nkutidde. Ffe ndowooza ogwaffe tugukoze tubaaniriza era saagala mugambe nti no mwali temumanyi era ne chairman Kakande bawubireko bategere tuwazze balina kye batubanja basi twabaaniriza mumulabi kati musajja wa Kabaka bwe gubanga bwe gutwe guli nze ndowooza ebyaffe bikomye wano ndowooza wabanga twaliwo nnyo kyamaanyi kigaana twali balese ne muddayo mutulabyeko nnyo. Mukulukkiriza nkutegeeze nti ffe boolaba abazze wano tulina ensonga. Olina ensonga? Taata ng'ensonga ya ddiini ya mpisa ya buwangwa ate nga ya nnono. Abeewange engalo betwagala okuwulira ebyo. Mukulu njagala okutegeeza nti nze ne mwannyinaze ffe twakola kimu tufaanana. Nze kyenkola ono kyakola tuva ku mulamwa. Anti bagwa kuwerekera. Mukulu njagala okutegeeza nti ensonga etuleese wano olwaleero ya Bible mweyeesigamidde. Yagamba nti muzaale mwali. Oyo mwana mumanyi ndika abakulu nangamba nti bakulu abayimu mwe muli ssenga asengeka ensenga z'abaana bawala ateekateeka abaana abatanoba abuulira omwana afumba n'amala emyaka gy'ayagala mu bufumbo nga kufa kwe kuyinza okubaawula. Bwe yakoona ku ekyo omwana atugamba mujja kufuna olunaku mujje taata ne twamubandaaza ne twekwata nze ne mwannyinaze ne Denesi ne tulu. Kati njagala oŋŋambe ekintu kimu abantu abo obamanyi? Manyi ssebo. Abeewange engalo nsanyukira ekigambo kino Yesu Kristo atwagala nnyo. Okyalaba okwanjula n'embaga.